Balamusiza nnyo mwenna abandaba akatambi kano. Ndi wano olwaleero mu kavidiyo kano nsaba bw'oba osobola okukatambuza paka ne katuuka ku King Saha. Omusajja oyo oba omuvubuka oyo gwe bayita King Saha nina kye njagala okumwogerako. Lumu nali nva Mbaale, zaali kiro ssaawa 5. Nali nvuga emmotoka kika kya Ipsam mu mwaka gwa 2019 nga nina abasawo b'enkimye kuva e Mbaale nga mbatwala mu medical camp yali Kiboga n'ensiraanira mu Mabira kiro ssaawa 5. Nafuna flat tire mu mmotoka nga mulimu ebintu eby'ebbeeyi, medical equipments ez'ebbeeyi, nga mulimu n'abantu 2 be nali nnyina. Nenyimiriza buli mmotoka nga we tuli tutyawo, bannange emmotoka zaagaana. Mbandi awo ne wajja akamotoka nga kadduka kaali mu kika kya sport car nga kalungi nga kapya, ne kampitako ne kasibira muli ne kakomawo mu reverse ey'amaanyi n'okkatya n'enkatya nga ndowooza oba babbi. Omuntu eyavaamu sasooka kumutegeererawo kuba nali simusuubira. Eyavaamu ye King Saha nga mmaze okuyimiriza emmotoka zonna zigaanye, nga kyenjagala kiri kimu, Jake yaffe yali tesitula nga yafa. Ngenda okwitegereza nga ndaba King Saha nga mbuuza muzeeyi mukola ki wano nga wabi. Ne mugamba munnange tusiraanye, naye nsaba ku buyambi mpaako ku Jake nkubiseeko dakika ntono nnyo nkyusa omupiira guguno, buli kimu kye kino mmaze okitegeka. N'akaja ayita abavubuka 2 abaali bakanyamanyama bati mujje mugireyo ono Jake, nga bajjayo Jake. Mba ntandika ogikubisa bwendi, King Saha n'aŋŋamba lindako kansooke ngikuba ekifaananyi. N'agikuba ekifaananyi n'aŋŋamba muzeeyi omanyi wano we muli n'empewo nnyingi, ffe tuva mu bidongo byaffe, tuva Jinja. N'akwata Jake n'agindekera n'avuga emmotoka, omusajja oyo n'agenda. So njagala kutwala omukisa guno okwebaza King Saha ssebo. Ekintu ekyo vidiyo eno bw'oba ogiraba ojja kijjukira bulungi, wayamba nze. But thank you so much. May God bless you abundantly. Bye.